po jako akawuwo bade mutwaro ne baguriya ne mariyange ne bagitwara tebamaze gice bangoze kimara na wora umubiri gonna boy tebangoze kimara ng'ekirwadde COVID-19 ekireetebwa akawuka ka coronavirus kikyerisa nkuli mu ggwanga ng'omukka weefube w'okukendeeza ensansanya yakyo omukulembeze w'eggwanga yavuddeyo n'alagira obutale naddala abo abatunda ebyamaguzi nga si byakulya obutaddamu kukola okumalira ddala ennaku 14 nga muno nno mwe mwabadde n'okugaana boda nazo obutaddamu kutikka musaabaze yenna kuba kakati n'obwonotuula wakeera bujja kusangayo obulwadde obwo nawakeera bujja kusangayo obulwadde butambulira mu bbanga tusaba omukulu waffe atutwala bakyuseemu embeera oketagiza gye yakoze gye kiri naye ekintu kiri kimu singa yabadde atuwaddemu wadde ennaku 3 omuntu adda mu kyalo n'agenda asobola awulira nga yeesobola n'asigala mu kibuga naye kati ffe abatalinaawo omuntu talina ne watandikira atambula ati agende ekayunga eri ebugere ddala atambuza ati ebigere tukola batuganye okukola ffe abakolera ku makubo tulina okusasula balandiroodi baffe rent tulina okusasula looni kati tugenda kukola tutya nga ate batuganye okukola balandiroodi baffe tunaabagamba tutya ng'ennyumba zaabwe baziteekawo okuba bizinensi yaabwe baagalamu ki senti. Twogeddeko n'abagoba boda basangiddwa mu kibuga Kampala nga bano bategeezezza nga kati we basobeddwa ekane mu kibira olw'ensonga nti pulezidenti yalagidde zivuga ebitereke byokka wabula ng'ekibuga kikalu ani anaabatikka ebitereke. Gamazima yagenze n'akoppa bali abazungu bantu bagagga nnyo kuba mpulira Bungereza bakedde nnyumba ku nnyumba nga bagenda babuwa obuwunga ngano ne kati ffe abantu ba wansi kati ekintu ky'okuvuga emigugu kati ffe tuvuga abasaabaze abava mu baasi abava mu taxi ffe tetukola ku butale. Ndina omukyala owange ngambe sijja kusobola kutwala bintu bino epiki parking nti ngule emmere naye ali wali mbere ngule emmere wane epiki ngirese wano sina security esobola okumala kuba kati nesaayina ababbi we bali alaati. Bagamba bavuga pikipiki z'amabanja ate nga baweereddwa okukola kyokka nga kampuni zo zisigadde zibabala. Tebulina saving kyekisookera ddala eno piki gyenvuga ku ssaawa ya leero ngyendiko eno gyentuddeko ya boda banja tebayimiriza looni esigadde etambula kakati wiiki 2 ze baatuwadde nga tutudde waka ze wiiki 2 bagenda kumala nga bamanja ku piki eno naye kati bannange embeera eno tugenda gikola tutya etebeereka. Emigugu gye batugambye okutwala okuva ku makya tuli wano tulinda emigugu n'abantu abalina okuleeta emigugu baasi baziganya okutambula taxis baziganya okutambula kakati emigugu tugenda kugijjawa. Balaze obweraliikirivu nti abantu baabwe bandifa enjala olw'obutaba na kyakulya olw'obwavu bwe boolekedde we twogerera. Ffe essaawa ya leero nze nvudde waka nga nzize kukola goge mazima era bwe nsanga omusaabaze naŋŋamba nti ntwala nze ngenda kumutwala kubanga abantu bange bagenda kufa enjala. Embeera yakale mu kutwaliza wamu embeera si nnungi banga kati ebintu abisobola kumande kuva kumande era tutunda ebintu ebyo kakati tubadde tulwaza kale kumakya tutambuza bigere kuva otubudde wonna nga bigere tutaddewo bintu duka iyo mu kibuga. Basabye omukulembeze w'eggwanga abeeko ne kyakolera embeera eno kubanga ennaku 14 we zinaggwerako ng'enjala abamu emaze okubatta. Embeera gye tulimu bagiraba yandibadde asaasira abantu asula mu mayumba ge n'abagamba sente ze mwanimpadde for rentals bazigulemu emmere. Ekyo kyensaba oli mukulu w'eggwanga akituyambeko ayogereko agene ku TV ayogereko n'abantu etule mu bwangu esala amagezi okuyambamu abantu wakire yogereyo balandiroodi banabo munda abo wabwira abantu gye tusula mayumba ge tusulamu n'abana abantu bana ba renti za arcade. Abasuubuzi b'oku nguudo nabo bakukulumidde poliisi okubakuba emiggo nga bagamba nti bo tebali mu butale pulezidenti bwe yagaanyi. Kati batutaddeka bannayuganda kweta bwesi otwala otamarianga nengwana omutwalo n'oguteeka mu nsawo nomala nebyange nolwamatesi nogyeyo ekiboko n'okuba bukubi bantu zabupakisa bakunduusa mukamuka poliisi eri munda bangubye bukubi ekiboko. Shafiru Mwesije yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Zine kyempunyemu bamba mjeko n'omutwalo gwembadde ntunze boy era nawe biradda ebiwundu nanzija mu t-shirt biradda bangu bye bukubi boy bansakaze bukozaka